Mwasuze mutya mwinambaniza olunaku lwali ku Faali TV yogi mbaniza akadde kano ku Faali TV yogi ngenda kusaba mbi osubscribing. Mwasuze mutya mwina ba subscribers bange abalungi ne ba followers bange abalungi muli mutya ne bazaje musisako engalo enkyalero ngenda kusaba osubscribing bobo mupya ku YouTube channel yaffe ya Faali TV yogi. Twanis updates ezina value, twanis updates ezikwa updating nga nezikutuusako ebiba bitambula ku side y'aba celebrity. Kyo nokula kiri kimu kyokka ku subscribing ate oliking ne video ate osharing video kyekyoka. Olina ku liking ku subscribing ate osharing. Boli mupya eno bagita Faali TV uji subscribe oba tuna ku subscribing ojja kuba ofuna notification buli tunatekanga video zaffe wano ku Faali TV uji. Ensonga za Pastor Bugingo n'Embaga ye zongedde okuba mu ebbugumu. Pastor Bugingo yategese ekivu kinasookera ku Hotel Africana naye baba yategeeza nti ssente zigenda okuvaamu za Mbaga. Pastor Bugembe kuno yeevuddemu. Pastor Bugembe kuno ali serious ategese ekivulu kye okwetwala Uganda yonna era agenda tambula mitundu ebiwerako. Agenda mitundu ebiwerako mu Uganda ku kivulu kyekyo. Naye agambye sente zigenda okuvaamu zigenda kuba za Mbaga. Kino kiraga nti Pastor Bugembe kuluna ali serious era nga bwe twagala Embaga afamu tugenda kubeerayo ku bivulu bye byonna bina byagenda okutegeka. Era gwe nawe nange oyagaliza Pastor Bugembe okubanga akola Embaga. Embaga owulire ogiyagala agikola genda ku kivulu omwagire asobola okufuna sente zinaavaamu ezinakola Embaga. Kuba Pastor Bugembe yategeeza nti ekivulu ebivulu byagenda okutegeka okwetoola Uganda zonna sente zigenda okuvaamu zigenda kuba za Mbaga kw'ossa n'okumaliriza church gye bali mu kuzimba wali e Nansana. Pastor Bugembe yategeeza nti bangi Bannayuganda baagala nnyo Bambi okubanga abalaga Omugole era agambye bajje balumiriza nnyo abawala ab'enjawulo nti be bagole baani ba Pastor Bugembe ng'owolengera omuwala oyo yali yeekutte naye wali mu ggwanga lya America. Oyo Pastor Bugembe yategeeza nti yali mukwano gwe naye nti yalaba kyasinira nnyo Bannayuganda basingira baali balowooza nti ye mugole we. Era Pastor Bugembe yeevuddemu ku luno agambye Embaga bannange nina kuba nje batuusaako mu bujjuvu. Kimu n'okola kitendo kye kimu kyokka mujje mumpakire ku bivulu byange byonna bye ngenda okutegeka okwetoola Uganda. Atandikira ku Hotel Africana. Wanaava ku Hotel Africana alumbise ewalala agende ekyotera agenda atambula ebitundu bingi nnyo agendeko eruweero wangi wagenda okulaga onesaba Bannayuganda bonna okugenda bamuwagire asobole okufuna akasente akanaakola Embaga asobole okubanjulira Omugole gwe balindiridde okumala ebbanga. Pastor Bugembe oluno yeevuddemu. Bannayuganda bangi nnyo Bambi baagala okulaba Omugole wa Pastor Bugembe baagala omulaba ebiri serious baagala okumulaba era abasinga ebbugumu ly'amaanyi kati essaawa zino abasinga kasita baawulidde ekigambo ekyo ne bagamba Pastor Bugembe wandiba kati nti oli serious. Yagamba kiri kimu kyokka kiyeetaaga kugenda mumuwagire ku bivulu bye byonna byagenda okutegeka. Awo Omugole ajja kuba amubatuusaako awatali kubuusabuusa konna awatali kubako kintu kyonna kiremesa. Yagambye nti kasita n'ategeka ebivulu byange birana nebijjuza sente z'Omugole nja kuba nzifunye ez'Embaga ez'omukolo na buli kimu. Kuba yagambye ayagala amalirize ne church ayagala agimalirize eggwe Embaga ye agikolere mu church eri ennene. Embaga yagambye kuluni ali serious Pastor Bugembe yagambye ali serious era kino kiraga nti Pastor Bugembe kuluni ali serious. Si ebiri ebyedda abadde yeekwatakwata naye ku luno ali serious kuba yaba yagambye nti nno ekivulu kyagenda okutegeka akasente akagenda okuvaamu kagenda kuba ka Mbaga ye. Ku luno ali serious bakubiri ebiise emabega. Bannayuganda bangi nnyo beesuuza Omugole we era bazze balumiriza abakyala ab'enjawulo mbu be yandiwasizza. Ne Florence Nampijja owa Romantic yali omu ku lisiti yaabo baali baagala ni Pastor Bugembe mbwe alondeko ku mugole gw'anaakola kigwanaawasa. Oba ekifaananyi kirala eky'omwana muwala nakyo baali bakitambuliza ku social media ku Facebook nga balaga nti ayinza okuba ye mugole we. Nowe naye gwe yali yeekutte nayo naye baali basuubiza nti ye mugole we. Kwegamba tewali yamanyi mugole wa Pastor Bugembe, tewali yamumanyi. Pastor Bugembe alabika ye yamumanyi era
Pastor Bugembe yagambye omugole we oyinaina ayagala okumumanya ajja kumumanya olunaku olw'embaga lw'inaabaawo. Yagambye bajja okumusaba okulula buli omu asobole okumukubako emmunye naye nga yabasabye mugende mumuwagire ku bivulu bye byagenda okutegeka. Byonna byagenda okutegeka mugende mumuwagire. Awajja kufunamu akasente akamaliriza kyaki kossa n'okukola embaga makeke omugole amubanjulidde gwe mulindiridde ebbanga. Esannyu linaabeerawo bannange. Pastor Bugembe kyagenda okukola bannayuganda kirina kuba kya ttabbunye. Embaga eyo ng'esunze. Ffe tujja kubaawo tujjaga tugiwuliriza na live wano. Tujja giwuliriza live wano nga tugibatuusako ku tereevu live stream embaga ya Pastor Bugembe. Tugyesunze akadde konna ejja kuba etuukawo. Tujja gibatuusako live wano ku Fadi TV UG tugikola live stream. Nda kusaba subscribing embaga ya Pastor Bugembe eri mu gia kati. Bino ebintu biri serious. Temukyalimu muzannyo kati nga biri eby'ebbanga eriyise. Pastor Bugembe guno ali serious. Omugole essaawa yonna agenda kuba amubalaga. Embaga makeke eteekwa okubaawo. Subscribe, liking, commenting, sharing, sigala nga tufollowing bagita Fadi TV UG YouTube channel yaffe eno. Mubeere bulungi, mwelaba.